oswaziza nnyo tosobola kuvuganya vice chairman wo mutongo Balamu ate n'oyagala okulemesa ono omusiime ffe tuli basiime ba Kabaka ebyajja buzi tetubimanyi tubayimbireyo kayimba ku lunaku olwokutaano Pallaso ajja kuyimba ennyimba z'omugenzi Katolo Bwama 2 tulagayo ne sikiti zaawo omugenzi Katolo Bwama okumala ddaka 30 ebintu ebisanyusa ebya Katolo by'enjawulo nga tujjukira omwoyo gwe ate olunaku lw'okuziika Katolo Bwama Pallaso ajja kuyimba oluyimba olusiibula Katolo Bwama ku lunaku lw'okuziika so okumwebaza okumwagala yagambye n'ekyo kiyaye naye ate kye kirungi nate kiyimba bulungi yagamba nja kutta omuntu nze kumega bambi byebikonde byasembi okuba nga abikubirani nagamba ajja kutta Allen Skin ajja mutta naye bambi Katolo Bwama Katonda ate n'amutwala so mwebala abamawulire abaze etubagamba nti ebyokwerinda ow'effujjo tazungira wano kasaba omusiime wa Kabaka naye ayogereko gye muli abayimbireyo akayimba ndikuwati gwe ampa obukumi ampisa mitomi egwesa abalwanyi siribawooli gwe yawandiika olutambi lw'obulamu bwange byonna kwagera ku Friday bonna banatinga bwendi ntegesera bufesiti mbereramu njagala mikwano gyange bajje bangi Balamu yanywezeza ku luno lyo siteegi Banange eno love fest large fest tuze nga ekitulese ku making sure security tight tutandise okukuuma kati banange nyongera okubakoola ennaku ziweddeyo baganda bange let's link up. This Friday is gonna be fire. We're gonna let the chopper rumble like an earthquake. Tugenda kunyenyensi nga tukikolera eggwanga Uganda okulitwala maaso tutumbule Uganda tuli baana banna Uganda tuli bawano tuli bayimbi bamwe yenze Pallaso akuyita mbetegekedde emyaka gyali 5 nezifuuka ennaku kati ebugenda kubeebola sawa njagala okwebaza Balamu Promotions olw'enteekateeka ennungi yebale nnyo kwagala abantu nabbaterawo security egenda kukuuma kisaawe ate n'ajanguya leero olunaku lwa kusatu naye abasirikale bazze dda babawunsa bazze just for your safety sirikoma mwebaza Balamu Promotions Bay2 Company njagala okwebaza Buganda yonna bonna abampagidde mikwano gyange mwenna abaliyo temusubwa saagala musubwe ate anaasubwa bw'ova wano toddayo n'omunyumiza njagala ofe n'essanyu ly'omunda saagala onyumize muntu bannange mujje kigenda kuba blood mikwano gyange this Friday kwebaza MTN mu ngeri enjawulo okusembayo nga sinnawunzika nsaba okugamba kitalo nnyo kyekya taata waffe Honorable Katolo Bwama Uganda efiiriddwa ejjembe lyayo ly'amaanyi nnyo eriri irreplaceable tukuyigiddeko bingi omwoyo gwo Katonda agulamuze ekisatu egweko mu love fest twebaza MTN ne basponsa bange ab'enjawulo MTN mwebale kuteekawo tickets ziri discounted zinatera okuggwayo atanagifuna nyiga *165 *98 hash nebaza safeboard egenda kuba ekunga abantu ayagala otutukako nyiga safeboard oba ojja ku love fest is gonna be discounted yangu weerolereko nebaza bangi sobola bamalayo mwenna media companies zonna mbebaliza ddala Bay2 Company n'okwetondera bannaffe abayinza okuba nga banyiga olw'ebyaliwo emabega Pallaso yalundibwa abantu abasasula abapromota abalala ogezako okudisruptinga byasoze abawagizi ba Pallaso mwenna n'abawagizi baffe nga Balamu ne MTN ne groups endala zonna ezi associated ku brand Pallaso ku mulundi guno tubeetondera lwa omuyimbi era n'omuyimbi abasuubiza taliddamu kukyerateninga oba kukiddira omukulu wa Abitex afakinanga tafananga afana busiime omanyi Kabaka wasiima abantu bangi batandika obbawalana
katugende mu kisalo tusokere balage ku security mujja tugende nga lwaki tugenze mu maaso okusobola okwegezaako okufuna emmeeza nga 8 lwakuba tetumanyi oba endala emmeeza mmeka taata wange emmeeza 8 buli omu ekampala kirina kuggwera wano bakola ku puroguramu ya inform women ono bamuyita mukyala Sise atwanjulira bannange Chala Sauda, Tracy Regina, ne Sisi, ne mukulu wange, Mukasa Richard. Bannange neyanziza nnyo Inform Women Transform Lives Campaign. Njagala obatuusako obubaka n'abatasobodde kujja nsanyuse neyanziza mwina kaadi ya gundi kaadi mbe njagala obeebaza mikwano gyange munnange era nsanyusa obbalaba mu kivulu kyange era nange kampeyini yammwe eyo njagatako ettaffaali lyange obuwagizi bwe mundaze tugenda fuuka muntu omu era nange nina bingi nina skilling gwenkola nina abawala abakyala byensobola obbayambako nina studios nina ki abantu basobola oyiga nina bintu bingi n'okubeera wamu nammwe nakyo tomanya muyinza okumpa amaanyi nange nembawo amaanyi so bane mubakubireko obugalo otweyanziza kyembadde njagala tufuneyo wano platinum ebbe ekifaananyi ensawo ezitowa njiraba tekumenya ekibegabega twagala twongereko n'abalala mulabye okubeera nga weeyisa bulungi buli lunaku yaman so omukwano omugulaba emmeeza zabadde ziweddeyo naye katuli mukwongerako space twongerako amameeza baguza amameeza 8 ndi mwesiimu ndi musanyufu obwo obuwagizi sirina bigambo obusobola bitottola wabula njagala obbakakasa nti kati gwambuse amaanyi ge mumpadde bangi bannange era big up Spice Diana yaguze tickets big up King Saha yangulirayo ku tickets big up Vian Music yagulayo ku tickets big up bantu bangi big up bonna baguza amameeza Katongole UK Mall Hamis Kigundu Agnes Inform Women Transform Lives Campaign Mama Fina tuli wamu nammwe mwenna Shilaga Shumba bambya yeewo omubiri yampereza tickets nazifunye omukwano guno gwe gubadde gubulawo kati tugufunye muyinza n'okusanga ng'ebimu bisoba kubanga abantu tebalina mukwano gumala omuntu tumanyi muntu kyasobola fuuka nga omukwano mutono kivula tulina ebitongole bino nga Inform Women Transform Lives Campaign bo bamanyi nti ekitonde ekikazi kivula ekitonde ekikazi bwokeberera kibeera na mu special interest group special interest group ojasanga nga mulimu n'abantu abali disabled n'abaani but because ekitonde ekikazi is a rose flower kimuli basobola okutuuka ewala nga baakabi justice nga omwa amafuta matono naye ate asobola okulemererwa n'atuula waali ne yeezingira awo singa aba n'omuntu ng'akola ki nga amutwala speed. So yes, I believe that we're here to transform lives. On Friday, this Friday, I'm gonna transform your life. Yes, we are gonna transform their lives this Friday. Enyimbaze amaanyi gataddemu obuwanguzi bwatuuseeko omusajja yikirizamu ate nga tutudde ku eri achievements ezirabikako musajja wa mahayiti ate kati ketutandise okukola ffenna ago oli wakugifuna buli oyagadde bannange haga nzirina siri mukodo thank you as well. I am so happy.